amateeka nga bwe gazze ebbanga ddene nga gugakola ku Alien Skin nti bwazza omusango baba bwakola biki oba balina obujuzi oba tebalina wabula nga amateeka gamukoleko mwe naye wallahi omusajja ono Alien Skin gy'arogera buli muntu gye yandyetaze okugenda n'arogera. Mwenna mwalabye video gye balikodinze Palaso ku lunaku olw'ejjo mu kivulu kya King Saha e Lugogo. Gwe wenna ojja kwebuuza bubonero ki obulaga omuyimbi nti yagwa. Obubonero bwe buno wammanga ti Palaso ayimbidde emyaka 2, Alien Skin ayimbidde emyaka 2. Kati munnange abamu bawunga ye waalaba 20 ne 2 yalooza nti Palaso ayimbidde emyaka 2 Alien ayimbidde emyaka 2 naye mukatereze Palaso wa 20 years mu music industry, Alien Skin 2 years mu music industry. Naye Palaso taliyimba luyimba n'alumala mu kamwa nga tavumya Alien Skin. Ekyo kiraga ki? Ti ate already upcoming artist atuuse okuwalampa new oba ngambe ntya new kabadde kabagezi bokka. Palaso Alien Skin kyafuuka kiroto kya ntiisa gyali. Kyewuunyisa okuba ng'omuntu ayimbidde ebbanga ng'ayimba ku mwana eyakajja ejjuuzi. Obwo nno bwe bubonero obw'okulaga nti omuntu obulamu bwagaana ali awo bubezi yasigalirawo public nuisance. Naye Alien ajja kulumya omutwe. Ate olunaku Alien Skin kali kunaabira maaso kugwe naye kujja bbaako omulambo. Kukwata Palaso kumusiba ne mwana nsienda kubika. Naye nakati ayimbe ataafunga munne. Nga munne mwamuganda. Bannaye bonyigiza nnyindo gyeto omusanja. Singa Alien Skin yakwata majambi yabo n'alumba Palaso. Singa Alien Skin we yagenda esambya bana be bagenda naye lapo. Mwamusiba. Nakiza n'asiiwa. Lwaki ono yamulumba n'amajambiya temumukwata kumusiba mutegeeza ate nkokala mu kimu kimanyi era lwonna ni mu ofisi ne Palaso naawe nakugamba ekyokukola ne agaye namugamba ekyokukola kiki temusobola kujjako bantu busuulu ate Spiru ayimba ate avuma Alien Skin bukyanga ayimba yayimba kuvuma Alien Skin. Alien Skin mu industry amaze mu myaka 4 ayimba kuvuma Alien Skin. Ye gwafunako vibe gwafunako erinnya gwakola kukalangana. Mu Uganda mulimu agana n'ebyano. President Museveni mu Uganda mukoze kyamaanyi nnyo kunyiza abantu ababadde babagalayagalamu ababa basemberedde. Nobateekako obwekiko. Mukoze kyamaanyi nnyo okubona mwotinga abaana bannuku abavuma abantu. Lwansonga Palaso eraga nti wa enani wanuku naye nga wa enani. Era kimuvumya abantu kamiliyoni famireze na enani. Naye ensi eno mugiraba mujja kusanga eddambo ly'omuntu yenna wakujoogereza bantu. Omuntu atuuka naako wenna muntu n'agamba bw'onyigiza nnyindo gyeto omusayi mujja ssangako lumu. Wallahi buli muntu gye yandeetaaze okugenda n'alogera. Have we observed that omusango gwa Palaso ne Alien Skin gubadde gugenda gukendeera nga twatandise dda na buli kimu kyerabira nti Palaso yakobebwa Alien Skin nayasayasa emmotoka nayase ennyumba ya Alien Skin nayasayasa buli kimu n'emmotoka ne bagikumako omuliro. Ebintu byabadde bitandise okuggwaawo nga tutandise byerabira naye ne ku internet nga bitandise okuvaawo naye bukyanga Alien Skin yalabikako mu ssabo buli kimu kyonna kyakomyewo ku internet. Nga buli wamu was scrolling about justice for Alien Skin. Buli was scrolling justice for Alien Skin. Buli was scrolling Uganda police justice for Alien Skin. Buli was scrolling Uganda police justice for Alien Skin. Have you observed that? Oba temunaba kiraba. Oba temunaba ketegereza. Take your time and observe it very well and tell me. Omusajja ono Alien Skin muzibu. Omusawo wa Alien Skin asaana ngule. Wallahi asaana ngule. Ate I'm very sure right now Alien Skin ajja kufuna obwenkanya. Believe it or not, Alien Skin katajja kufuna obwenkanya bw'emmotoka ze n'ennyumba ye. Ajja kufuna obwenkanya. Government ejja kirinnyamo. Trust me.
akasajja kazibu ate kalina amagye ga internet gonna gasimbudde dda justice for alien skin yes oyo gwe bayita kibanda alien skin yajjanga amaze yabagamba nze top 10 sifugika sina gwendabirako nze nerabirako nganze yoyo one man is army yawamba internet yabagamba luno lwa Palaso mbuno bagamba mbuno Captain Manyamugula yabayita n'abatuuza n'abagamba bino si byakuggwa n'abagamba waliwo episode 1 ye yasooka ey'okumukuba oluyi Palaso, episode 2 yeno ey'okubiri okwocha motoka ye kuba makage ne bagakola bubi, which means waliwo episode 3 ostegeera. Amateeka nga bwe gazze ebbanga ddene nga gugakola ku alien skin nti wazze omusaba bwakola biki oba balina obujuzi oba tebalina wabula nga amateeka gamukoleko bwe twagala n'amateeka gakole kubakola ki kuba mukozeeko effujjo kuba mukozeeko obutemu obubbi obulumbaganyi bwe twagala amateeka gakole. Fanguni soja na buli muntu yenna alina ayagala justice nkusaba bambi nkusaba tambuza video eno tuke ku buli omu era n'ekirala nkwagalako ebintu bibino tukole ebintu bibino bitono nnyo buli omu mu capacity ye nkusaba tuno tukikole nkusaba busabira nga nkwegaide gwe kasitowira nti oyagala alien skin af n'obwenkanya kubanga tukize tugane ffe maanyi gani ffe maanyi ga mafia boss bahater alina bangi kati ffe amaanyi geyo tuba tetumuyambye naffe tuba yetumugasa era tuba tetulaze ensonga lwaki tuwoza nti ffe tumufiirako mbu biki kyetulina okukola kikino ali ku ground nkiddamu okola ekisoboka kyonna abasobola okukola zi drive muzikole abasobola okukozesa zi posters abipande ebiki ebya free ebya justice for alien skin mubikozese abasobola okukola peaceful demonstrations ke kaseera tukikole abapostinga tetuzikiza twongere mbongezi maanyi tagenda kuvaayo tugambe bambi munkolere kino wabula ffe ng'abamulumiro bangaffe abamwagala tulina okukola kyetulaba nti ekyetaagisa era nga kyekino gwe mulamwa gwe tuliko information bagifuna naye ke kaseera twongeremu ku kirungu kive ne ku internet kibeereko ne mu nkola kireme kubeera ku social media kokka ne ku ground kituuke abatali ku ground kikino kyembaagalako tufandinge buli ekyetaagisa abwetaagisa obuyambi nti mu ssente kuteekamu kino nti oba wetaaga kukola kino tuteekemu naye nga tufunye obwenkanya abetaaga kugenda busimanyi bano betaaga kukola drive betaaga ssente wezi tukikole tuziteekemu abaana bali ku ground mutuyambe nnyo tukwasaganyize wamu tukole ebintu ebyo peaceful demonstrations zi drive zikolebwe nga bwenkanya lwaki alien amateeka gamukolako ng'ate abamuzaako obutali bwenkanya lwaki amateeka gotegabako bebaani we can't accept that tetujja kikiriza nkusaba tambuza video eno etuke ku buli omu tukyuseemu ku nkola amaanyi tugakuume ku mutimbagano ne ku ground wonna amaanyi gabeerewo tukole ng'omwana ono kyakoze Access Media big up to you bro kintu kyewakoze kirungi let him serve as an example yabadde ku drive wuliza byayogedde kambaleke ka video kano nga nze bwe neeyongerayo okay ka video kako wuliza muganda ffe kyeyakoze ffe nawe tuba tulina obusobozi obukikola nawe kikole. Thank you so much Access Media yabadde ku drive nayisawo bako yes tubusaba lwa nsonga y'amateeka alien skin gamukolako era gamukolako kati lwaki baba mukozeko obulumbaganyi lwaki amateeka tegakola no he's also Ugandan. Watch this. This is a message here. Government of Uganda, where are you? And I see a system now over Yabarondemo. Mukuru bamwita alien skin. Amuteekako omusango gwa kasimu n'agenda n'asavinga. Mumuteekako omusango gw'okuba abasawo. Ng'ate temulina bukakafu ku kyo. Mumuvunaana mu kkooti
n'agenda n'asaavinga yalina olukusa olufuna bbeire temwakimuwa mwakimuma naye abafango nibayirewe abawagizi ba Alien Skin batandise campaign ya We Want Justice baagala justice ku bintu Palaso bye yakolewa batandise campaign script eyo kitegedde kye nagamba abantu wano nembaga nti tebasobola kuleka Palaso agende kati Alien bo bagenda kiyiseeri mu mateeka tebagenda kiyiseeno nti ye